ko obulamu obulungi obw'omuntu ku duniya kuno mu kabbuli ne ku akhira. Obulamu obwo obulungi yenna abwagala Allah yabuteeka mu kumugondera, okubeera nga tukola byayagala, amateeka ge okugayimirizaawo n'okuleka byeyaziiza. Mwe muli assaada fi dduniya wa fi lqabri wa fi lqiyama. Obulamu buno obw'emyaka emitono 60 bayina 60 wa 70, yonna gy'onoowangaala yenna ayagala okuwangalira mu nsi muno mu bulamu obulungi obutaliimu stress, obutaliimu kweraliikirira, obutaliimu birwadde, abanga agondere Allah, okukola bye yalagira n'okuleka bye yaziiza. Buli w'olemera ku Allah bye yaziiza, okubeera nga tannakwata just akimanye Allah nti bw'anakwata oyinza obutasobola, so oyinza tojja kusobola, kubanga Allah jalla jalaalu shadiidul iqaab, muyitirivu wa kubonereza. Allah jalla jalaalu, olaba Sempala Haji Sempala Sebaggala ne Nabiira, okubeera nga Sempala ennyumba ye yatwaliddwa oyo riba. After years riba ate Allah jalla jo n'akozesa kennyini gwe yawoowa. Olabye nti ebintu bisobola okukyuka mu kaseera kati, nalla okukyusa embeera, asobola okukubonereza na buli kyonna ky'aba ayagadde, kubanga ye Allah bw'anyiiga, Allah asobola okunyiiga n'afuula obulamu obubo ebiyungu ebikuliko ne weetamu obulamu naye nga sababu biyungo byo. Allah ayinza okukuleetera obulumi n'ogamba senga nfa n'envaawo naye nga ekikuluma kiri ku mubiri gwo. Kati abo teebereza abo abafulumira mu mawulire Sempala Sebaggala we beewasiza ng'omukwano gukyatinta, nga tebamanyi mu maaso eyo biriba bitya. N'omukazi tasobola kutula wansi kugamba yaliko omwami wange, era ku linnya lye kwenfunidde ebitiibwa Nabiira Sempala. Ebyo omukazi bw'aba ng'atwazze bakuyita kutwagga, wallahi tabijjukira. Ebitonde ebikyasinze okuba ebizibu Allah bw'abikuzibuwaliza be bakazi, bw'abikugondeza alhamdulillah. Kyovula buli kaseera beetaaga dduwa. Era ojje weegendereza abakyala abaguulana n'abasajja. Omusajja ono agenda n'akaaba ng'ekimukaabya si lwakuba nti n'omukazi amututeko bintu bye, wabula ekimukaabya eki ajjukira byakoledde omukazi ono emanaga teyandibadde oyo, naye nga talina kyakukola, bigenda. N'ebyo tetusobola kugamba muno tuwolereze omusajja, tuwolereze omukazi oyo riba. Riba. Era gwe gamba ali wano ng'olina looni, ekyo nkibagamba. Kayinza okuba nga kaseera si kati naye kajja, si ka muntaana si ka akhira. Ebibonyoobonyo bya Allah bitandika kati ng'okyali mulamu. Amaka gabadde agage Allah taleese beebwerwa owuwe gwe yayitanga hani tebikyali, eyali omubisi gw'enjuki kati kaziire, naye ndowooza ne kaziire ayitawo. Gw'olabanga Nabiira ku Sempala abadde kaziire oba kigaji, naye ndowooza ayitawo awo kubanga omuntu osobola okuguma kakaziire ako n'okanywa
ne Allah tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwa obulungi obuli mu bakyala baffe atasobye obubalimu omulabye Allah taleeta abebbali kubanga oyinza okulowooza abebbali ate era ng'awangadde ng'azitowa nnyo Nabiira Ssempala erinnya okuliteekako wadde ekyo nakyo si kituufu. Abakyala bangi bakola engezigezi mbu alina erinnya erirye mbu n'ery'omwami, ekyo si kituufu. Omukyala ateekeddwa kwetuuma linnya lye na kitaawe si lirye na lya mwami. Kati omwawukana watijja n'otiba kati omwawukana alugenda ddikola oti ebiwandiiko byonna tokkirizibwa kweteekako linnya lya mwami. Oyo essaawa yonna mwawukana n'ekitaawo yoyo ate ku qiyaamu bagenda kukuyita linnya lyo na lya taata. Kati gwe ng'olinda bakuyite omukyala Nabiira Ssempala oli awo mu bbaliro obuuza banne tebannampita bayise dda Nabiira Sula bannaayo nga gwe olinda bino. Nabekitibwa ebitiibwa ebikolwa ebyo tulabamu okutya Allah n'okumutegeera. Bw'oba okyayenda okyakyaza obuwala mu kaluumuko teryaggambako gwakasasula era ogamba n'ogamba baseeka nga balina olugezigezi. Nze nja kwenda waliwo ekivubuka okwo ku Facebook nayo nabadde nkubiriza abavubuka abazanyira ku baana b'abantu balekerawo okuzanyira ku baana abawala. Lwaki njogedde nti ekivubuka? Kubanga kiri kimu abalala baana bakkiriza nekyakomenti nze ku musomo gwo ne kigamba ne bw'onaayogera otya ffe tujja kubalya bw'ati bwe yawandiisa. Naye omwana waliwo eyamuzzeemu n'amugamba nti nno tya Allah musiraamu. Bino ebintu birabanga eby'omuzannyo. Allah jalla jalaaluhu mukwata mpola naye ate si mugayaavu. Okubeera nga tannakukwatirawo tolowooza muno takulaba. Olaba gavumenti eno ogiraba mu nsi yonna. Gavumenti egenda okukwata omuntu va ku bino nga bakutute ne bakuwaabira. Ne gavumenti esobola okujja nepikinga omuntu egenda okumukwata mukyamukanga katono bamaze ebbanga nga bamugoberera era bwe bamutwala nga talina musango bamuzza. Era abantu eno bebekyanga nga bamuterako likoodi. Bino ani bino ebyogera? Si gwe olyogera n'abayeekera wano, si gwe. Olaba gavumenti ekyo esobola okukikola. Gavumenti zonna zisobola okukikola. Ne bakula akaba ne bamanya ovaawa byokola security agencies zonna. Era nze neewuunya abantu abagamba bannaaye ne banne gavumenti naye tutaddemu bambega. Ekyo gwe tunatambula teri ggwanga mu nsi yonna abantu ne basukkabana okujjako ng'owookuna abambega mu nsi yonna. Seeka ne ku haramu ne ku kaaba awo nga mukola tawaafu ku kaaba babaawo mu bitambaala mu birevu ng'akutte ne Kulaani naye nga si byaliko. Ebikolwa byolaba ebyo biri alami mu nsi yonna. Buli ggwanga mwebiri. Teri mukulembeze ayinza kukkiriza abantu kwekiika mu bukulembeze bwe. Gwe nno okyewuunya abatali basiraamu naye ate olaba abasiraamu ku basiraamu bannaabo okyewuunya gwe n'ogwe. Gwe obadde okimanyi nti nno abawalimu tusobola okukola obuwalimu mu ggwanga Uganda ne tunyumirwa. Ne tosobola kukolera buwali mu Dubai Emirati n'onyumirwa. Wano mu Uganda nyimirira ku kiruti n'enjogera ku Museveni. Ate nsomesa khutuba gye njagala tirya naye Emirati mu UAE bu states buli 7: Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Al Aini, Fujairah, waliwo n'akalala. Khutuba ebeegi eva Abu Dhabi mu mizikiti gyonna era efuluma lwakusatu. Buli imaamu gy'alina okutuba
eva Abu Dhabi mu nsi yonna mu mawanga 7 ate nno khutuba ezo ku nkomerero yazo bapulezidenti baga amawanga beteekako eno wansi olina obbasabira gwe khatibu n'otabasabira ay Allah asasira Sheikh Zayid Sheikh Makhtoum wa shuyukh al-Imarat amin eyo nayo eringa mpaji tomala galeeta bibyo nze ebbanga limala nengende Dubai owuliriza khutuba nesiwulirangako nga boogedde ku Zambia eddene nti omwenge otya kuliisa kutolagana salaamu ebyo yena omala oyogera ku Bwakabaka ekituti tovaako newoba omwogeddeko bwogezi ng'obadde ogenda mu mwana ne weerabira noyogera Allahu akbar ku Bwakabaka kwennyini ku kituuti nga tunabala na khutuba kwe bakujja abakola ebyo basiraamu teri ddala sanga zino mugende tolaba nti nno nze nyimirira wano nenkalakata benjagala nengenda ku kituuti ne batabaako kye bankola kati baga ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu nvudde ku kigambo ki nti nga boolaba abakulembeze mu nsi yonna basobola okukutunulira okumala ebbanga nga bakulaakaba okola ebintu nga bakulaba we bakukwata baba bamaze okukuŋŋaanya bwe kiba nga abantu basobola okukola embeera efaanana bwetyo fakaifa rabbul alamin ate Allah ogenda nolowooza muno takulaba olina byogaaya era ogamba basiika nabo banne batugyeko olugezigezi sebo si lugezigezi tukujjukiza oli ddembe okukola imma shakiran wa imma kafura okukola oba okuleka naye bwakugira bwati olowooza Sempala ne Nabbiira bamaze emyaka emeka ne Allah jalla gye bamubinudde ddi yadda nawo n'atuula ne famire nejja nemuyambako famire ennene neyasse baggala ne amuru ya Allah wallahi Allah wabasiza omusajja omukulu okaba amaziga abantu obwedda bagamba banne mukazi gwe beera n'ekisa oyo si mukazi Allah bakwata ku paasi ya riba oyo si Nabbiira wadde naye era muyaaye siye eyo paasi ya riba ya riba eyo bagenda kukutwalako buli kantu gwaliwo gwe buli womanya ekintu nti nekyo Allah yakigaana kireke kubanga ebinaddiira togenda kubisobola ani akyalaba wano ebimotoka bya Zimwe okyabirabawa neffe twasomera sekendo 2-3 2-4 2-5 siniya 4 nga muva mu kisulo ng'olaba ebimotoka ebirime enguudo mu kibuga Zimwe construction Zimwe okyalabawa wadde ne pikipiki tekuli kuli Zimwe bali basigazaawo abaana nawa nga babatwala byonna babitwala okubimalawo olabanga abagagga abatwala ebintu byabwe sibbo Allah kubanga yagaana riba bwe kiba nga owa riba bw'atyo wamukola ate kati owa shiriki bwe kiba nga owa riba bw'atyo wamukola ate omushiriku kikyagenda omukola era ebintu by'olina si bibyo tusaba Allah jalla jalaaluhu watuwa okutegeera oba nkozese kigambo ki ekinajja mu magezi gammwe nti abange tugondere Allah tukole bye yalagira ate tuleke bye yaziiza simanyi statement gye nnyinza kukozesa naye abange buli omu waagitegedde bwotyo bwoba ogitegeera bw'owulira nga bagamba obwenzi buleke abange Allah yalagira kino kola Allah yasinga otumanya atumanyi n'okusinga ffe we twemanyi amanyi ebirungi gye tuli amanyi ebikyamu gye tuli
buli kyagamba kola bw'okikola obulungi budda gy'oli buli wagamba otoyitawo bw'oyitawo bizibu era abayiseewo bizibu ate si ku duniya kokka ate waliyo ebinene baada al-mauti eriyo ebinene wano zino mpi ate bwakuleetera ebizibu n'oteekuba mu kifo n'oteddako n'otakola tawuba kati ate bw'anaakugjamu omwoyo ng'oli mu mbeera eyo ate ogenze wanene bannaye ate ogenze wazibu mu ntaana bannaye obwo obulamu buzibu etali bedi kava ewatali bulangiti ewatali esi ewatali ntebe ewatali ssuuka ewatali bulamu bulala obulamu bw'entaana nabwo bulala obwo Allah yabukola buli mu nsi ndala obulamu bwa Kabuli buli mu nsi ndala obwo nabwo bulala obwo buli awo ayina Allah ebitonde bye yateekawo nga birinze ggwe kokola otya koyagale kogaane kaweebuzeebuze kolya obulamu kogende ku biiki kola byonna by'oyagala Kabuli gyeri byonna bikole fenna enkomerera awo omwana senga azaalibwa nga talina maaso ne bagamba gundi yazadde abaana ne tebalina maaso tebalina n'amagulu abantu bonna beekulumula ne bagenda bamusaasire eyabazadde nakawulira munnaye omwana talina maaso talina n'amagulu naye alhamdulillah Allah beyamba naye abantu bonna abazze okulaba ku Nakawere basaasira omwana ono agenda kuwangaala atya mu nsi muno atalina maaso anaawangaala atya mu nsi muno atalina mikono naye abanga okusaasira okwo biwero malayika zisaasira omuntu nga bakamuteeka mu Kabuli malayika zimusaasira nizimugamba sula ogenda kuwangala otya mu bulamu buno ng'ebisaanyizo tolina bisaanyizo nga tolina malayika zikaaba nizimugamba onoowangala otya obulamu bwozzeemu nga buzibu ebyetaagisa nga tetubiraba nga tulaba maasi gokka ge gakujjudde kusiba nviiri bwenzi gonjaawo bwayingira mu sigiri yono bwayingira mu yono bwayingira mu yooli bwayingira mu yooli zikukudaalira malayika ne zigamba naye ogenda kukiraba ebigambo by'eddiini ne bijja nga babagamba bave ku bwenzi ekivubuka ku Facebook ne kigamba gwe seeka ne boonayogera nja kubalya miskiini n'otunulira akaseera kajja kutuuka nga takyapositinga takyakomentinga wallahi ate teri agenda kumanya nti takyakomentinga gyali taliyo Allah ajja mujja ku social media bw'ati naye abantu bajja kusigala nga bakyali ku Facebook bajja kusigala nga bakyali ku WhatsApp naye nga gwakugjeeko ogenda obitebye nabekitabo ebitiibwa tulongoose nsaba Allah jalla jalaaluhu wampa okutegeera namwaba okutegeera okusiiba kutuuse ennaku z'omwezi leero 17 tuziyingidde Shaabaani ebula ennaku 12 oba 13 nina amasala genjagala bino ebintu leero mubitegeere mu bufunze okusiiba al asru buli musiraamu yenna omukulu eyalagira esswala ye yalagira okusiiba kutiba alaykum as-siyam eyo kutiba alaykum as-siyam eyo fi'lu amri ekyo kiragiro naye waliwo Allah be yagenda akolamu istithina be yagenda ajjululamu
bano batadde mbasonyiye tebasiiba bano baliise bano. Ne waliwo abantu ababuzaabuza abantu omukazi abange ng'ali lubuto n'omukazi ayonsa. Ebyo bintu bibuzaabuza nnyo abantu. Omukazi ali olubuto n'omukazi ayonsa. Njagala nsamarayizinga eddarusu nga sinnasoma bujulizi kubanga bwe nasala okusoma kigambo ku kigambo ate bibino ebitabo biringa 3. Naye kansooke nkole samare mu ddarusu otegeere principles, then ngenda okukoona ku bujulizi ne bwe naakoonako akatono ng'otegedde. Omukazi ali olubuto n'omukazi ayonsa. Omukazi oyo abange Ramadani bw'etuuka, ekisooka abakazi abafaanana bwe batyo al asulu bateekeddwa kusiiba. Bwe babanga basobola kyekisinga obulungi basiibe abo. Naye ebiseera ebisinga olubuto luno omuntu bw'aba n'ekintu munda atera okunafuwa, kati ate bw'agattako okusiiba. Omukyala bw'aba ayonsa atera okunafuwa, ate eddiini ya Allah temuli kaluubiriza. Oba kitegerekese? Kati abange senga bukeere nkya abakazi bano bonna nga tebasobola kusiiba Ramanzaani, ajja kukosebwa. Imma ye kennyini omubiri gwe gujja kunafuwa, imma omwana ajja kufuna obuzibu nga talidde. Ono ayonsa atya bw'anaasiiba tajja kufuna mabeere omwa. Ekisookera ddala okwo kuliko ebigambo 4 bikwate mu Luganda. Ekigambo ekisooka, ebigambo mu bannannyini kumanya abaakulembera minal mutaqaddimin. Ekigambo ekisooka bikulli qawli qaala fariiqu min ahli al-ilmi. وضع الصوم عن الحامل والمرضع. المرضع الحامل كيف تصنع إذا أفطرت. ayonsa n'olubuto akola atya bw'aba alidde mu Ramanzaani? Bwe baba nga basazeewo balye. بكل قول قال فريق من أهل العلم. لا نعلم خلافا بين العلماء في جواز إفطار المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو على جنين أو الولد. Teriyo yakyawukanamu mu baatukulembera okuva ku basahaba ashabu rasulillah nti omuntu ayonsa n'ow'olubuto bw'aba atidde janini ye mwana ng'akyali mu lubuto bayitadda, bw'aba atidde ku mwana ali mu lubuto oba omwana we gw'ayonsa tekiriimu kubuusabuusa. Omuntu oyo Allah yamuwa olukhusa olulya mu Ramanzaani. Bwe kiba nga yamuwa olukusa bakole batya? Abange bwe bamala okulya Ramanzaani ebalye buli, tebalinaayo wadde kugamba Ramanzaani eyitewo buyisi. Kati mulimu ebigambo 4. Ekigambo ekisooka, bwe baba nga basiibulukuse nga basazeewo okubeera nga tugenda kusiba Ramadani, bo nga balya amakulu nga tebasiibye. Ekisooka basiibulukuke balye. Obusiraamu bwabata balye. Obusiraamu bwabakola ki? Bwabakola ki? Bwe baba balidde mu Ramadani, bwe bamala kasita azaala omwana abadde olubuto n'amala okuyonsa aliwa akola ki? Fadhahaba fariqu min ahli al-ilm ila annahuma tuftirani. Basiibulukuka, yani balya mu Ramadani,
wa tut'imani bwe baba balidde mu Ramadani baliisa kubanga mu Ramadani awo bo balya kati bo ne bakola ki ne baliisa wa taqdiyani then bwe banaamala okuzaala n'amala okuyonsa ate baliwe nga bolaba omukyala wa hayidu omukyala ali mu nsonga ezennaku azirya naye bwamala n'aliwa ekyo kyekigambo ekisooka mimman haula alladhina dhahabu ila dhalika Sufyanu bunu Uyayna abagenda n'ekyo tabi'i omukulu Sufyanu bunu Uyayna ne Imamu Maliki ne Imamu Shafi'i ne Imamu Ahmada bagamba ow'olubuto omukazi ali olubuto omukazi ayonsa bwe kibanga tebasobodde kusiiba olw'okutya nti nno omwana ajja kukosebwa ali mu lubuto oba ono ayonka amakulu mu Ramadani bo ne balya kyebakola in the process of kulya mu Ramadani baliise bwe banaamala okuyonsa oba naamala okuzaala omwana then baliwe kyekigambo ekikola ki ekigambo ekikola ki ekisooka ekigambo ekyokubiri basiibulukuke kyekigambo ekyokubiri wa mimman qaala waliwo abagamba yuftirani balye mu Ramanzani ne bwe baba balidde wayut'imani baliise buliisa wala qadaa'u alayhima tebaliwa kyekigambo ekyokubiri baliisa buliisa 60 masakin abanaku bameka buli lunaku baliisayo atya buli lunaku baliisa babiri 60 riwaya ezimu ziga buli lunaku aliiseeyo omu ne baliisa ekigambo ekyokubiri bwe basibuluka mu Ramanzani naye baliise tebaliwa wa inshaata bwe baba basobodde qadata wala it'ama alayhima bwe baba basobodde baliwe tebaliisa amakulu ekimu bakolako ekimu ku bibiri ayinza okugamba nagamba anze sijja kuliisa sina busobozi nja kuliwa oba ayinza okugamba kandiise sijja kukola ki kyekigambo ekyokubiri abagenda n'ekyo wabihi yaqulu ishaqa bunrohoyi oba bunrahawayi oyo ne tabi'i munene wa minhum man yaqulu mulimu abagamba yuftirani bwe baba basiibulukuse mu Ramanzani yani nga tebagenda kusiiba wayaqdiyani baliwe wala yut'imani wa mimman qala bihi kati ekigambo kino bagamba balye mu Ramanzani tebaliisa baliwe buliyi okuliwa kwe kubakakatako yani nga bavudde mu kuyonsa n'olubuto nga bazadde abagenda ekigambo ekyo waliwo az-Zuhri Imamu Zuhri omu ku bashiyukhu ba Bukhari wa Imamu Thawri Sufyan Thawri oyo naye oyo muhaddith mukulu niyo omu ku baseeka ba Bukhari wa ashabu ra'yi kyekigambo kya Imamu Abu Hanifa ba ashabu ra'yi kama naqala anhum dhalika al-Khattabi wa qala kadhalika rawa an Hasani wa Atta ila Hasan Basri kyagamba wa Atta wa Nakhai wa Zuhri rahimahumullah ekigambo ekirala yuftirani bwe baba balidde mu Ramanzani nga tebagenda siiba omukazi ow'olubuto n'omukazi ayonsa nga tebajja kusobola nabagambye ekisinga obulungi waba ayina amaanyi kusiiba naye waba tajja kusobola ng'omwana ali mu lubuto ajja kukosebwa oba ye kennyini ofuna obuzibu oba waba ayonsa omwana ajja kukosebwa oba ye kennyini ofuna obuzibu obusiraamu bwamuta akole ki alye naye waba alidde ekigambo ekyokuna bw'aba alidde taliisa ate taliwa abagenda n'ekyo kabuni hazimi mulimu Imamu Ibn Hazimi ebigambo biri bina ku masala ago kangaddemu al asr omukyala wabeera olubuto oba omukyala ayonsa bw'aba alina amaanyi nga tagenda kukosebwa asiibye yasinga obulungi njagala muntegere bulungi kubanga era bakyala bangi ababeera embuto ne basiiba bakyala bangi abayonsa ne bakola ki era ekyo kyekisinga obulungi
bakyala baffe bangi babadde embuto ze kizibu nnyo Ramadani okutuuka nga sina mukyala imma nga ali lubuto oba nga ayonsa naye basiba ekisibo ne bakikuba wali ate si ekyo kyokka kukikuba wali nga buli lunaku ekitone nnyo asoma ejjuzu 2 kale olwo abakyala ab'amaanyi naye kale bwe kiba kizze nga mukyalawo tasobola teyeekaka obusiraamu bwamuta bwe kiba nga alaba nti bw'anaaba asiibye omwana ajja kukosebwa ali mu lubuto ono ayonsa bw'anaaba asiibye omwana ono gwazadde tajja kufuna amabeere n'ajja kukosebwa obusiraamu bwamutaalye asiibulukuke naye abange waaba alidde mu Ramadani agende bugenzi bw'atyo ekigambo ekisooka bw'aba asiibulukuse mu Ramadani aliisa buli lunaku misikini atya bw'aliisa abasingawo kyekisinga obulungi then bw'amala okuyonsa oba bw'amala okuzaala n'aliwa ennaku zonna eza Ramadani. Imam Malik kyekyagamba, Imam Shafi'i kyagamba ne Imam Ahmad kyagamba, ba'imma abana ba'imma abasatu kyebagamba aliisa then bw'amala okuyonsa bw'amala okuzaala n'aliwo omwezi mulamba ogwaki gwa Ramadan. Ekigambo ekisooka. Ekigambo ekyokubiri kigamba kawulu ey'okubiri aliisa buliisa bw'aba asiibulukuse nga mu Ramadani obusiraamu bumutadde asiibulukuka alye aliise buliisa naye taliwa. Kyekigambo ekyokubiri. Kuliko Ishaqa bun Rahawayhi oba Rahoyi, bamuhaddithu bakiyita Rahoyi. Ekigambo ekyokusatu bw'aba alidde mu Ramadani taliisa bw'amala okuzaala bw'amala okuyonsa aliwe buli. Kyekigambo ekiriko Imaamu Zuhri, kyekiriko Imaamu Awzaa'i wa Sufyaani Thawri bonna abo battabi'i balaba abo battabi'i bonna baseeka ba Bukhari wa Imaamu Thawri wa ashaabu ra'yi era kyekigambo kya Ataa oyo tabi'i munene yasoma nnyo ku Abdullahi ibn Abbas. Ataa wa Hasani Basari oyo naye yalaba ku sahaba bali bakamuzaane wayita emyaka 2 Umar ibn Khattab naafa naye kyekigambo kye wa Nakha'i wa Zuhri rahimahumullah kyekigambo kyabwe. Omuntu oyo taliisa aliwe. Ekigambo ekyokuna kya Imaamu Ibn Hazmi. Abo nno bonna benjogera bali myaka 4 eri bakamala mukabuli emyaka egisukka 1000 abamu balaba ku basahaba. Kitegeeza oyinza ogamba yinga sinawulira museeka wange Dr. Gundya waayi bwe tuba masala amanene ate nayo toleeta tuli mu kulya nkoko nyama njokye ate oleeta gulusa ole kwegamba please bena ubira serious ombuuza ndi nga sinawulira museeka Ibn Baz nkyali kubali nkyali eri. Ekigambo ekyokuna Imam Ibn Hazmi agamba abantu abo bali emmere yaabwe teri kuliisa ate teri kuliwa. Okitegedde mu bigambo ebyo byonna nze kyengenda nakyo kyekino era kyekiri raajo ekitoka kawulu jumhuru mwajiwulidde abasinga obungi ba imma abasatu bagenda na kyakuliisa then n'okuliwa. Okitegedde ya qawlu arrajih era mukyala we kyalina okukola okuva mu njawukana aliise ataaliwe na kino ekyokuliwa nakyo alhamdulillah nekino ekyogamba muno toliisa ate toliwa oyo mukazi naye lwakuba aliwo omumanyi omunene yakyogera naye tugamba ekyo ekigambo. Ekitabo kino bakiyita Jami'u Ahkami Nisa kya mijalladi 6 byonna ebikwata mu bakyala byonna ebikwata ku bakyala biri mu kitabo kino kirina volumes 6 ate sheikh yajjayo Allah eno Nail Awtari ya Shawkani ye Shawkani yagamba Allah Shawkani yagamba waqad qala bi'adami wujubi al-kaffara
مع القضاء bwe balidde abakyala b'olubuto n'abayonsa tebawa mutango tebaliisa naye baliwe. Awuzaa'i bw'atyo bw'agamba Zuhri ne Shafi'i ayinayo riwaaya fi ahadi aqwalihi wa qala Maliku wa Shafi'u fi ahadi aqwalihi innaha yalzamu al-murdi' لا لحامل إذا هي المريض. قال الترمذي أقام بينو بين سبي سبيبيو الترمذي أقام العمل على هذا عند أهل العلم أبا من كبا كل لكو. وقال بعض أهل العلم أبا مكبا من يبني بقام الحامل ومنتو وربطو والمرضع نايونسا يفطراني بس بركوكا ويقضياني naye oluvannyuma mu Ramadani nga balidde baliwa nga Ramadani ewedde nga bavudde mu kuyonsa nga bazadde n'abaana wayuti'imani era ne bakola ki ne baliisa. Wabihi yaqulu abagenda n'ekyo Sufyanu bunu Uyayna wa Imamu Maliki wa Imamu Shafi'i wa Imamu Ahmad. Kuba imma abana ba imma abasatu bo bagamba aliise ataaliwe. Waqala abamu ne bagamba ba'dhuhum yuftirani abamu ne bagamba bw'aba alidde wayuti'imani aliise wala qadaa alayhima taliwa wa insha'ata qadata bw'aba yagadde aliwe wala ta'ama alayhima bw'aba aliye ataliisa. Wabihi yaqulu Ishaqa bunu Rahawayhi n'ekirala mu Mughni banayo no yaleeta Ibn Qudama al-Hanbali murajjihu wa madhhab ga Imam Ahmad bin Hanbali yaleeta wana ebigambo Allah nenga bye bimu nabali abakulembedde wallahi yaleeta ebigambo anna al-hamila wal murdi'a idha khafata ekisooka yatuma omutwe al-mas'ala الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها من الصوم. Owolubuto singa atya omwana ali mu lubuto n'ayonsa singa atya nti nno omwana ono gwayonsa agenda kukosebwa okusiba kira. Walhamilu ayina olubuto idha khafat ala janiniha omwana ali olubuto bw'atirira ku mwana ali mu lubuto walimurudi n'ayonsa ala waladiha bw'atya ku mwana we gwayonsa aftarata basibulukuke yani mulamanzani bali Allah yabata wa qadata ne baliwe wa at'amata era baliise ani kulli yawmin miskinan buli lunaku nga baliiseyo maskini atya. وجملة ذلك أن الحاملة والمرضعة إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وينزو كبوز الجيل أبو جلزي الله يقام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. omuntu aba omulwadde bwaba omulwadde mulamanzani bamukaka nti no wadde oleebaleeba se olina okusiba bamukaka. Allah bw'agambye omuntu aba omulwadde obanga ali mu safaari ennene alye then fa'iddatu min ayami ukhra then bw'avaayo bw'amala okulwala lamanzani bw'eriggwa aliriwa. Kati bakola qiyas ne bagamba omuntu ono ali olubuto olw'okutya omwana ali mu lubuto n'ono ayonsa bakola qiyas bageraageranya ku mulwadde era ye aya gye beesembesa. Oba kitegerekese abange kitegerekese
bino ebigambo kibitegeeza. Wa in khafata ala waladayhima aftarata, bw'aba atidde mwana ono gwayonsa alye. Wa alayhima alqada wa it'amu miskinin an kulli yawmin. Wa hadha yurwa an ibn umara wa huwa mashhur min madhhab ash-shafi'i. Wa qala al-layth al-kaffaratu ala al-murdi duna al-hamil. Bino ngenda bisoma abawalimu bebagenda biwulira, omanyi ko babaako ate ne babuzaabuza abantu, kuliko abawalimu abafere agamba wa kati bino bimusomera ye omuwalimu. Abawalimu abalina taqwa nabo weebali agamba waliwo byabatalabye. qada wa it'am. Wa qala al-layth al-kaffaratu ala al-murdi duna al-hamil wa huwa ihda riwayatayn an maliki lianna al-murdi'a يمكنهما أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فلا خوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. قال عطاء والزهري والحسن، يعني قال عطاء ويتابعي يسمك ابن عباس والزهري إمام الزهري وحسن بصري وسعيد بن جبير ونتابع منه والنخعي وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك هو رجل من بني كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن. ولم يأمر بكفارة ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سورة البقرة آية 10 وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأنه فطر بسبب النفس عاجزة عن الطريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. وخبرهم لم يتعرض للكفارة فكانت موقوفة على الدليل القضاء، فإن الحديث لم يتعرض له والمريض أخف حالا من هاتين لأنه يفطر بسبب نفسه. إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عمر وابن عباس لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم يتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما
كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم ولا يشبهان الشيخ على هرم لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه. قال أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء. أما سانيكم أو بالنبي يبفونوا للدول اللي مكسوكا بيديا بلنا يوغيرا كمكم كريمين بيابا وليم من يولوا وليم كتبوا جوليزا بجيرو دوا بلنا بسومي بابا ما كتغيرا أمانيانتي كتيابيوليرا أبريغا كغوني وكاكولاشي نبي نبغامبي byonna biri awo gemasala n'ekisinga obulungi ekisinga obukulu omukyalo oyo kuliwa na kuliisa yirajihu ya qawlu rajih inda a'imma al-arba ba a'imma bameka mwetujja ekisembayo abebitibwa baddu ba Allah jalla jalaalu waliwo ekintu ze kinayongedde okulaba wano okumanya bannayo okuliisa kikulu. Wulira omuntu ono bamugamba tebamugamba nti nasome juzu za Qur'ani asalira akabiri ne wulira batambulira mu kuliisa olaba bukulu bw'okuliisa bannayo okuliisa bannayo kunene olaba ne betuma mikolo gya hijja omuntu bw'okola ensobi ennene Allah kusonyiwa waliwo ebintu by'okola katugambe senga oyita ku miqaati woyina okunuyirira emikolo gya hijja n'oyitawo nga toyogedde Allahumma rabbayka hajja Allah kusonyiwa okutukuza hijjayo oteekeddwa kusala bisolo n'obyo masikini tebagamba kusoma juza Qur'an bannayo okumanya okuliisa kikulu kyova olaba omuntu bw'azaala abaana Allah teyamugamba kusaala lakansanvu omulenzi embuzi mmeka sadaqa abanaku balye Allah tunuulira Ramadan eno ngegenda okumanya bannaye okusaddakira banno okubaliisa kinene Ramadan yonna yeetoola ku kintu eki bweggwako Allah yateekawo zakatul fitiri qad aflaha man tazakka beesiime bawangudde man tazakka abo abawa zaka wa dhakara sma rabbihi fasalla eyo aya kakuba wa zaka Ibn Huzaym bwatyo bwe yagamba olabye bw'owa zakatul fitiri kubanga ekisiibo kiba kikyali awo ne zakatul fitiri ekitukuza oba kiteke bannayo okuliisa kinene kyova olaba okumanya okuliisa kinene kiri kikyate ng'ogenda kuliisa ate osibulule ogenda kusibula abantu mu Ramadan kati nga wano mugenda kuliisa abantu mulala nabagambye buli omu ateeke enniya okuliisa ku bantu musibule alisi kale mukazi wafumba amazzi kasita toleeta ejjole gyasi ku muzikiti nammwe abali okwo simanya ku social media muleme kukomentinga bukomentinzi muleme kubeera nga mulya buli nkoko z'Abawarabu waliwo awo eyaŋŋamba naŋŋamba nze enkoko zintamye mumpeereze ku kijanjaalo njogera nno yakudaala naawe akasente koweereza ku muzikiti gwonna omuzigo okyalo bagulengayo amenvu Allah gondeza Abawarabu abakubonyaabonya ofune Abawarabu abalungi agondeze n'abantu boweereza sente kubanga sente zonna bazibba Allah akuteremu baraka zonna baganda bo bazibbye buli muntu yenna kubanga olaba okuliisa obuliisa kuzitowa mutulaka kiri kikyate mu Ramadani abantu obaliisa bagenda kulya ku mukyerego ate we basibuluka okumanya okuliisa kunene senga omuntu akwata munva mu Ramadani ali ne mukyala we n'ayitira kyova olaba nze mbagamba mwe abalina abakyala njogera ku bantu abalina abakyala ba halaali mwe abalina bamalaaya musookoleke ebyammwe birala ne mwe abalina abakazi aba halaali bw'oba ogenda okusala subuhi ng'omaze okulya ddala kugenda ng'oyambalidde ddala eno teweekomyawo kubanga ebiseera ebisinga mutera okwekomyawo ne weebasaabasa oyinza oggwa mu nsobi weefuula eyeebase omukazi bwe yeesiiga ekizigo ava eri wansi ku magulu mpaka eno
mu bisambi weefula yeebase naye nga akaaso kali kati ebyo Allah okubiteeka wakimanyidde abantu babikola. Kati senga kakutanda n'okwata mu nva emisana n'obeera ne mukazi wo wa halaali emisana, ekisookera ddala bw'obeera naye ng'oli ne mukyalawo bannange ate twabadde tusibye atera manzaani, kye mulina okusooka okukola nga temunakola kirala. Imaani tebalinya noga bannaye twereke tubadde tukozeeko kati sooka omalirize, malira ddala. Okitegedde? N'omukyala bwe mba muva Kibuye nga mugenda Masaka, at least kale omutuuseeko mu nnyendo. Bino ebyokujja abakyala muva Kibuye n'omuzza mu Ndeeba, gwe omukazi wakkirizibwa okusaba ttalaka. Okitegedde eki? Mugenda Masaka musimbukidde Kibuye okomye mu Ndeeba sekendi 4. Kati sooka omalirize. Bw'omala tolya mpaka enjuba weegwa, naye nga olunaku lulufu tolya mpaka enjuba weegwa. Then osibe ennaku esigadde eza Ramadani. Ramadani weggwa Allah yakuteera option za mirundi egi. Option esooka kuta muddu, ekyo tekikyaliwo. Muddu nga wa bbeeyi tekikyaliwo ekyo. Kale bw'oba tosobola kusiiba myezi 2 mutataabi'aini nga giddiriŋŋana, senga oba oli ku lunaku olw'59 ne weenywesa amazzi Allah byonna asazaamu n'oddayo. Kale bw'oba tosobodde, naye kino tekiri ku ggwe, bw'oba tosobodde kuliisa Allah bannaye nze natya okuliisa, obuzito bw'okuliisa tunuulira Allah waleeta okuliisa ng'ate okoze ekintu ekine mu Ramadan. Sahabi omu yajja eri Nabbi Muhammad mu Ramanzaani n'amugamba nzikiridde. Namugamba ate kiki? Omubaka wa Allah nzikiridde ate kiki? Sahabi n'amugamba nzikuttemu, kitegeeza mbadde ne mukazi wange simanyi nakumanya. Bannaye nze simanyi. Wallahi abasajja balina imaani. Olaba awulira kimulumiriza naye ng'amaze okukikola kubanga yali ajeemedde Allah. Naye ajja nzikiridde nsalira amagezi. Nabbi Muhammadi sallama n'amugamba Allah okusonyiwa, ogenda kuta omuddu oba abaddu. N'amugamba yaseka. Namugamba ya Rasulullah sisobola ndi musajja munakuzisa, nze kennyini ninga omuddu. Namugamba kale emyezi ogenda kusiba egi ye tawubayo Allah akusonyiwe. Nabbi yamugamba okusiba emyezi 2 n'aseka. Sahabi namugamba kyokka omubaka wa Allah omwezi ogumu gunnemye, 2 gye naasobola. Omwezi gumu biganye, obwagazi nga bunzita, gumu gwokka biganye, kati sijja kusobola. Binagamba ono gataasoboke. Namugamba kale ogenda kuliisa abanaku kubanga Allah kye yasembayo. Nabbi bwamugamba okuliisa abanaku era n'amwenya. Yakombaka wa Allah nze ku bwavu bwe ndiko ndiisaani. Byonna Allah bye yamugamba tabisobola. Nabbi Muhammad sallama kye yakola n'atumya baleeta akabakuli k'entende ng'omusajja mwavu. N'atuma baleeta akabakuli k'entende n'amugamba kwata akabakuli kano entende zino, genda ku kyalo gy'ova ozibe masiikiini. Omusajja yaseka n'agamba kyokka Nabbi Muhammadi genda. Nabbi sallama yamugamba ku kyalo gy'ova genda entende zino oziwe abasinga okuba abanaku. Yaseka busesi. N'amugamba kyokka Nabbi Muhammadi sallama ku kyalo gyenva nze asingako obunaku. Nabbi yaseka n'amugamba zeeriire.
era sahabi arawa hadithi yagamba nabbi yaseka n'amanya amagwe kugamba omusajja ono naye yali muzibu bannange buli kye bamugamba tasobola ne ku katono n'entende bamusondedde ensondere agenda azigabe Allah amusonyiwe ate yeeyogeza nti nze kankubuulire oŋŋamba abanaku naye teri ansinga bunaku. Nabbi yaseka n'amugamba zirye weesaddaakire Allah. Idhan naye eyo hadithi nja tugyekwasa wadde entuufu n'ogamba nja kwegulira akagaati nga yalla nsonyiwa. Bino biri mu tafsiri ono omusajja kubanga oyinza ogyekwasa n'ogamba kambeere naye emisana kakati ate bweneggola manzaani nga ngula ekikomando nenfuula akitwala naye ŋŋambe naye ataani ansinga obunaku. Tugyekwasa ekyo nno kiri ku muntu akutte emunva abadde ne mukyala we emisana tuku muki mu Ramadan. Kakati ate senga obeera n'omuwala nga tebabawoowanga malaayayo emisana girlfriend wo malaaya ne mukikola bino wammanga biri byonna byonna nga wembyogedde malako okusiiba olunaku lumaleeko osibe ennaku esigaddeyo bwe muba temuli bafumbo tukkuba embooko 10 kyekisookerwako okuba embooko 10 naye ng'omuggo gumu bagukuba kabina n'oguwulira mu maaso n'owulira ba embooko eringa solido 10 ekyo kimu. Bw'omala embooko 10 then ogende mu taratibu osibe emyezi emeka 2. Ekitegedde ate senga omukazi abeera nga alina omusajja nga Peter gy'afumba kubanga bonabo baba mu bwenzi kati Peter najja namugamba naye nedda nze ebyo biveeko n'amukaka basobola okukaka omuntu laavu basobola omukwata kubanga gamasana nabwe gyegali senga omukazi baba bamukase bukasi abanga oyo naye asiba emyezi 2 oba kati abange senga omusajja ajja matayo naddala abo abakazi abalina abasajja batali basiraamu Charles n'amugira mu Ramadani naga nedda kati nze ngende nyende ate bononzikiriza kati bwe nagenda nyinza okuza kati bambi omukazi kale jangu oyo omukazi senga akikola ne Peter kubanga nabo baba mbwenzi oyo omukazi naye embooko 10 gyezisooka. Idhan tusaba Allah jalla jalaaluhu wampa okutegeera mu maboko tegeera. Allahumma barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jazaa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.